Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukuto ogwa Red Zone TV. Nkuleetedde ebigambo bya Honorable Lutamaguzi akiikirira abantu b'e Nakaseke. Honorable Lutamaguzi ayogera ku nsonga ey'aba commissioners, abaana ba back bench commissioners, sente ze bafuna, obugagga bwabwe ne benefits endala okuva mu gavumenti. Jjukira bano be balimu omukulu Mathias Mpuuga, naye ngono Lutamaguzi y'omu ku bantu abazze nga balemeddeko ku nsonga eya Mathias Mpuuga ey'obuli bwenguzi olw'ensonga nti tali mu kibiina kya NUP naye yasalawo nti akalulu akaddako agenda kubeera wa kibiina ekya National Unity Platform. Kakati ngenze nenkebera nendaba ba backbench commissioners bakola mulimu ki mu parliament. Mbifunye naye nga sinaba kubanga mbikuwa kansooke nkuwe ebigambo bya Lutamaguzi abadde ku programu emu n'abaako ebigambo byayogera byenjagala obeere ng'owuliriza gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Sooka owuliza Lutamaguzi kyabakoze bano ababizza sente ze bafuna ze beewa eziri mu makuba matuufu n'eziri awo ezitandibadde oba oli awo zitandisaanidde kubeera nga bazeewa. Sooka obiwulirize nzije mbere nga nkwongerayo. Bye bino bakuwa buli mwezi miliyoni 4.5 ez'omukozi we wawaka. Komisina funa miliyoni 4 ntandise za mukozi miliyoni 4.5 ez'omukozi wawaka. Komishona bakuwa emmotoka 2 empya ng'ogaseeko eri eya palamenti ne ziba 3 empya zino zikola ki? Ati nkugamba bye bakuwanga komishona kubanga gw'ofuga olukiiko lw'ababedde ne tukkiriza nti mu babedde mubaamu saababedde. Kakati bwe bakuwa emmotoka ez'ebbirira era ne bakuwa newakubadde ofuna amafuta ng'ag'omubaka wa palamenti era bakwongera kaadi y'amafuta ga komishona. Kati okaaba kiti gumiikirizaako abo Museveni abantu nga batuuka agamba Uganda etandise okubeera komishona obuyivu ki? Azilonga azilavu S6 kati era obumu bagera bagamba nti abantu okwogera ennyo oluzungu kwe kutegeera. Nedda, oluzungu lulimi nga bwolaba ennimi endala. Kati nolwekyo mbadde nkyakulaga nga bakuwadde ezo bakuwaayo n'omusaala era omulango gyeyongera nga tonayogera ku musaala guli ogw'obwa palamenti. Kati bano ekyabanyiizisa ababaka nze nali nkugambye nze nasembayo kuba namanya nti mu biro bino Museveni ng'afuga alina badderira. You have to be extremely very careful abagenda okubakuba ebigwo. Oyinza okuba oli mu luvuku ssente, oli mu luvuku bino, naye you have to be extremely very careful. Nze Professor ndaba Honorable Namuga ajja kugamba ffe tugenda otuuka wano mu palamenti tuba n'amabanja. Buli ogira olina ebbanja lino olina ebbanja noga nti zilonga zirigenda kuyamba bantu bange. Naga tube Honorable Namuga nalabanga alina ekkubo lye bakola nga mulaba avudde mu kwekalakaasa ng'aleese bakole ekkubo n'ofuna ebbanja. Kati gwe bwe bakuwulira nti gwe omubaka wa palamenti afuna esente empitirivu ezo nga wafuna neze bayita special privileges ate weetoereddewo era n'omusaala ogw'ekyama gwa miliyoni 23 era omulala ogwe badde profesa tebagubagamba mutunuulira ku zino 1.7 biliyoni nezino sekikubo be bazizuula mu magezi gaabwe nga bakebedde nti ate beeyongera era omusaala ogw'ekyama gwa miliyoni 23. Kati ffenna ne tukkaanya nti yes muli mikwano gyaffe ffe tetuwanyisa sipiika nti oba tuwanyisa sipiika palamenti mu dikoramu yaffe gye tuba tukozesezza ffe tugamba nti either surrender the money zidde mu treasury osobola okwekangabiriza ne weekangabiriza noyita chief whip mwaziisa. Anti kakati kyenkugambye bw'ogamba nti twaziisa ogenda mu Hansard n'okeberako debate yazo yali luddawa kubanga ffe gwe nawe wasooli wasoma genda ogambe nti bano bagamba nti baazita kituufu bakkirize motion ejje mumwenda mudibetinga oli ajjewo nti okumanya bano abakijjayo bajega nkugambye nze nsonzi omu kubasinga obutakkiriza mu ssekikubo era namubuulirawo openire ku kamera nti nze buli musajja yenna akkiririza mu Museveni atusaanyizzaawo ne bw'okyala ewange ngamba kamera muleteekeko zonna naye lwaki nateeka kubadde mmaliza lwaki twateekako omukono ssebe mukulu waswa mu baana bali wano tetwateekako lwafubitizi
aliko si Uganda yekka yaliko nkugambye ate si wapatemu kulika abeena ale mu bali basatu omukyalo omu Honorable akampulira weri mu Banyankole Uganda Western omukyalo omu apoyo kyani weri nebbi eyo mu Bacholi eyo owokusatu Sirwanyi weri mu Basoga kakati twalibadde tulinda Kadaga aveeyo mulwanyisa nnyo Abasoga lwaki mugo Basirwanyi edadde obweso Musoga mugise naye abantu bonna batutunuulya bwe baseka nga balaba abantu abeefudde the issue in parliament is not tribal, it's about the nation, our country, Uganda. Yes, bigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo bino ngenze nenoonyereza ku bantu bano ba commissioners luno nno parliament commission oba parliamentary commission lukiiko olw'okuntikko olukulembera parliament nga bw'olaba mu bibiina oyinza okusanga olukiiko olwa SEC nti oba NEC National Executive Committee nti lwandibadde olukiiko olw'okuntikko kati luno Parliamentary Commission lwe lukiiko olw'okuntikko olukulembera Parliament era lugendawo okuviira ddala mu article 87A eya Constitution mu section ey'okubiri subsection 2 egamba nti Constitution Parliamentary Commission eyina okubeera ng'etondebwawo era ng'eyina okubeera ng'ecomposingibwa abantu bano wammanga. Ku commission kutuulako speaker akubiriza parliament, kutuulako deputy speaker ono yabeera omumyuka we, ne kutuulako leader of government business mu parliament oyo yabeera prime minister. Then ku commission eyo ne kutuulako leader of opposition oyo yabeera akiikiridde oludda oluvuganya. Kati ekibiina ekiyina leader of opposition oba ekiyina babaka abangi nga olaba kati NUP kironda omuntu agenda okubeera omu ku ba backbench commissioners bali abana, kwegamba ekibiina ekyo ne kiba nga kiyinako leader of opposition nga kiyina ne ku ba backbench commissioners omu. Kati nga olaba ekibiina kya NUP we kyali kironze Honorable Zaake. Kati abantu bano be bano wammanga. Speaker Anita Among yatuulako era yabeera chairperson w'akakiiko ako. Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa abeera member ku kakiiko. Right Honorable Prime Minister ono yabeera leader of government business Robin Nabbanja abeera member. Leader of opposition Honorable Joel Senyonyi MP abeera member. Minister of Finance Planning and Economic Development Honorable Matia Kasaija ono naye abeera member. Kati bayita ba backbench members bano nga babeerawo commissioning etudde era batuula mu meeting ebeera y'abantu 10 kubeera kuliko Honorable Solomon Sirwanyi backbench member, Honorable Esther Foyochan backbench member, Honorable Prosper Akampulira Mbabazi backbench member, Honorable Mathias Mpuga Nsamba backbench member, ne Kiraka owa parliament yabeera secretary nga kati wetwogerera aliko ye Honorable Adolf Moisije. Kati nno kana akakiiko emirimu mingi gye kakola mulimu to appoint, promote and exercise disciplinary control over persons holding public office in parliament. Nti kano ke kalonda okukuza n'okukwasisa amateeka n'empisa abantu ababeera bakutte oba abalina offices eza government naddala mu parliament. Ebirala bingi nnyo wabula ensonga ebadde ku point eya Honorable Lutamaguzi nti bano bafuna omusaala gwe gumu ng'ababaka ba parliament bwe kiba nga bafuna $3.5 bonna bazifuna. Bafuna allowances nga bw'obiwulidde ate ne babaako ne ssente endala ze bafuna $2.3 ziri ba Theodore Sekikubo ze baleeta. Ng'oggyeko ebyo bano bafuna emmotoka endala. Jjukira abadde n'emmotoka gye baamugulira ng'omubaka wa parliament aweebwa emmotoka endala ezo z'olaba Mathias Mpuga z'abadde atambula nazo, emmotoka ze walaba Honorable Zaake Francis Butebize yatambulanga nazo. Kati ebyo byonna ng'obitadde ebbali kwe baagatta ne ssente $4 ebyabali abasatu ne $5 ebya bano ebya Mathias Mpuga. Kyekyo Honorable Lutamaguzi kyabadde ayogerako naye nga ye ku nsonga eziri mu Mathias Mpuga Lutamaguzi alabika tagenda kutuula. We bali kubanga okyagoberera Horizon TV tuwuliziganye mu updates eziddako.